Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiramu nabo abagala obusiramu njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenna basiramu bannange okwetoloola yonna gye muli. Amanya gange Semanda Mansuri mbatumirako mbagazi ekisibe ekirungi. Nakulwaero nno saa mwenda tuli bannamukisa president agenda kwogerako naffe ku Human Rights Summit era mwenna mubere tuned awulidde ategeeze munne president leero kwali agenda kwogerako naffe ng'asinzidde wonna waali so mubereko mubere tuned big up on self president tukutumirako wonna wonna. Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much bwe okubeera ng'olaba bwe okubeera ng'okubeera byonna ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Focus TV tuba nabyo era tubikutuusaako mu ngeri yonna. Amawulire yonkwetidde olwaleero ye video Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atadde kuba oliawo ng'erimu message ziringa 2. Message esookera ddala y'ey'okubeera ng'ategeeza bannayuganda obudde essaawa na biki byagenda okwogerako mu Geneva Summit gye twayogerako era ne budde ki bwagenda okuba nga ayogereramu so ng'ate era n'abasiraamu abagalizza ekisiibo abagalizza ekisiibo ekirungi nagamba nti asaba Allah abanukulu oba baddiremu ebyo bimusinga okubeera nga mwagala wabula mbadde nsaba mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange yeno etambula ku social media eri mu kutambula mu bitundu ku platforms ez'enjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu wakoledde ekifo kyalimu somewhere mu room so oluvuvumo lwonna olubadde lugambibwa nti maybe tali mu ggwanga lyattu Uganda singa abadde out of Uganda kitegeeza yandibadde agenda direct mu summit n'atawezekera nabo ku online wandibadde agenda direct na yeetaba direct mu meeting eyo naye genda kubeera online ekitegeeza nti ali mu ggwanga lyattu Uganda era wagenda osinzirira okubeera nga ayogerezeganya n'abantu bano. Mujjukire nti nno bino byonna ebibala byava mu European Parliament bwe yatuula neegezaako okukuba toki mu ebyo oba mu ddembe eririnyiriddwa ery'Abannayuganda ne muli ne contestant owa presidential election eyaggwa ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era y'omu agenda okiikira Bannayuganda okunnyonnyola butya Uganda bweyimiridde mu ddembe ly'obuntu na okunyigirizibwa okuli mu ggwanga lyattu Uganda so ng'ate alabudde n'ageza kulagamba nti wekiba nga kyetaagisa ki oba ki ateeka okuli presentinga emitimbagano egiba givuddeko yagenda kubeera nga ali presentinga Omunnayuganda mu summit eno ku ssaawa zigenda kubeera 9 essaawa 9 ez'e Uganda wano we tuwangaalira era summit egenda kuba etandise wabula ayagala okufuna linki ku mikutu wa social media kweri etambula ayagala okufuna linki okubeera direct okuwuliriza ebyo biki ebigenda maaso mu summit agenda kuba afuna omwaganya ng'ayita ku linki egabiddwa ku mitimbagano egy'enjawulo egiri ku Facebook ne TikTok wamu ne X okubeera nga ofuna ekyo kyolina okubeera ng'omanya katufune video eya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga nnyonnyola butya na biki byasuubira okubeera nga Bannayuganda maybe mubitegeera nga mubifuna mu summit olunaku olwaleero tuva ku Focus TV kabe video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiraamu nabo abagala obusiraamu njagala okutwala omukisa guno
mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gyesinga okuyayanira. Mu mwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza, bingi nnyo ebicyankalanya ng'eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo. Buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwa leero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wenyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo. Lwa leero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wenyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe ekisinga okwagala. Byebyo Robert Jesetamu tufunyeko video nyimpimuko naye abasiraamu ekisibo kyammwe abagaliza Ramadan ennungi oba ekisibo ekirungi, era nagamba nti Allah atusaasire atubbulule mu ebyo bye tuyitamu oba bye tulimu, era atuwe ebyo bye twegwanyiza bye twagala. So abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Byebyo bikulu byabagaliza, tusaba Mukama abawe oba Allah abanyukule ebina bimuyayanira. So ngate nakakasa nti meeting agenda gibeeramu kagwake ketonye ateeka okugibeeramu okulaba nga akiikirira oba nga akiikirira eddoboozi ery'omuna Uganda oyo anyigirizibwa oba oyo atali mumativu n'embeera egenda matu mu ggwanga lyattu Uganda. So kijjukire nakitegeeze nti abo bonna oluvuvumo olubadde lukolebwa nti Robert Jesetamu tali mu ggwanga lyattu Uganda, Robert Jesetamu mwali mu ggwanga lyattu Uganda, era mwagenda okuba nga asinziira okubeera online. Internet newe beevuddeko, nabagambye ekyo tukitya lwa nsonga kinti ono omusajja gwe baliko ayinza okuba si wa bulijjo, ayinza okuba ayinamukko akenkizo ku bantu abalala. Lwa nsonga internet we yajjirwako, remember ye yasigala online. Last time wetuli mu kulonda Robert Jesetamu ya postinganga mu biseera ng'ate ffe tuli online bana Uganda abasigadde. So kitegeeza kinti asobola okukozesa style zonna oba engeri zonna okusigala nga awuliziganya n'abantu bayagala owuliziganya nabo. Naye biki bye tusuubira okubeera nga ayogerako okugereza waliwo ekyo ekitta abantu ekigenda mu ggwanga lyattu Uganda, ekitta abantu ntegeeza abo bonna abattibwa mu campaign season, abattiddwa ng'okulonda kuwedde, abattiddwa wana basibiddwa, human rights engeri gye zibeera zirinyiriddwa mu ggwanga lyattu Uganda. Akujjukize nti ne ba deputy president sibe bonna kumpi bali mu makomera nga bababuuza wa Robert Jesetamu gyali. Jjukizi wano lawyer yakwatibwa ng'era bamukandira bamukunya ayogere Robert Jesetamu gyali. So byonna tusuubira okubeera nga alina obirepresentinga oba okubyogerako okubeera nga eggwanga eb'ensi ebitegeera. Secondly, alina okunnyonnyola ye bukya waayisibwa, biki byali mu kuyitamu mu kaseera bwe kati, era tosobola kubeera ng'ayogera natayogera ku famire ye ebiseera bino amatigga bigalimu, kubanga tukkirize tugaane nti tetuli mu mbeera za bulijjo kusaidi ye. It is not normal business as we can say, nti si bya bulijjo ebiseera byalimu. So omukulu oyo Robert Jesetamu yetusuubira okubeera nga agenda kubanga annyonnyola eri European community oba international community babe nga bategeera wabula biki ebisuubirwa okuvaamu singa aba amaze okwogera nabo. One, ensi zino zisobola okuyambako Uganda okuddamu okutabakanira eddembe lyayo oba okuddamu okufuna eddembe lyayo. Secondly, n'ebyava mu kulonda bibanga ddala bikakasiddwa nti si bituufu, tusuubira nti international community yandivuddeko n'engeri oba ekiragiro ekisobola okubeera nga kimenyawo bye byakolebwa then bikyuke. That is singa kiba kisobose. Otherwise ebyo byensuubira nga nze, naye ndowoozaamu nti tulindirire akaseera ako Robert Jesetamu ng'amaze
okwogerezeganya n'abantu kiki ekiyinza okuba nga kiddako, kiki ekiyinza okubeera nga kitaasa omunnayuganda oyo ayagala enkyukakyuka, ayagala obuwanguzi oba ayagala Uganda ey'enjawulo. Otherwise nze Ade Wilberforce Muyanja, tukomye wano leero kati sekale mu video ezijja maaso eyo nga nkuwa updates n'amawulire ag'enjawulo. Tova ku Focus TV. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi.